Ukraine. Mbagambye nti eggwanga lya Ukraine lirumbye Belgrade 16 balumbiziddwa kyokka nga 3 battiddwa. Russia bwagenze maaso n'okuleka nti asumuludde fire balumbye ekibuga kye bayita Kharkiv. 3 bafudde abalala banyiga biwundu. Defense units z'eggwanga erya Russia zitegeezezza nti drones 12 ezibadde zirumbye wali munda mu ggwanga ettibwa erya Russia zigenze maaso n'okuleka nti zikubiddwa ne ziteekebwa ku ttaka ebintu ng'ebitambula. Kaakano n'omukulembeze eggwanga erya Ukraine gwe bayita Zelensky ategeezezza n'agamba nti akasajja kantya. Musajja ntya nze njagala jja tugasimbagane ku meeza babiri. Nze naye tugasimbagane babiri tunatyo tukimalirize. Lwaki atya okujja mu nteeseganya? Lwaki atya? Kati Zelensky jjukira yategeezezza nti ye mwetegefu okusisinkana Putin boogere liiso ku liiso. Agambye nti akimanyi Putin amutya tasobola kunnyonnyola y'ensonga lwaki agaanidde Moscow. Ayagala bagende mu Istanbul batuule ku mmeeza emu bateese Zelensky. Kyokka Putin yalabikanga atannaba kukigula tannaba kukibaayinga. Omanyira bagamba nti yeematiramuko. Kati embeera nga bweri Zelensky agambye nti omusajja ntya. Oyo omusajja ntya nkimanyi tayinza kujja. Kyokka azzemu n'akiggumiza n'agamba nti mwagala ku mmeeza. Putin nkwagala ku mmeeza. Jangu kino tukimalirize. Abalasha tebannaba kwogera anaagenda oba taagende Istanbul naye zo enteeseganya ziri mu kuteekebwa. Tutegedde nti ne minisita wa America w'ensonga z'ebweru Mark Rubio y'omu ku basuubiddwa okugenda wali munda mu ggwanga ettibwa erya Turkey boogerezeganye. Mark Rubio asuubiddwa okuba nti ajja kgenda so nga ne senior envoy wa Donald Trump gwe bayita Steve Witkoff ne Keith Kolgo basuubiddwa okuba nti bajja kgenda wali mu ggwanga ettibwa erya Buturuuki. Kati Abarussia tetumanyi bagenda kusindikaani naye Putin ye agamba nti bakyematidde tebannaba tukakasa oba nga banaalumba wali mu nteeseganya ezigenda okubeera mu kibuga ekiyitibwa Istanbul. Ye Zelensky bagambye agamba nti Putin please va mu kamooli jangu tutule ku mmeeza liiso ku liiso. Gwanga ku gwanga.